abatuuze b'oku byalo okuli Kitomanya wamu ne Nanfumba ebiri mu ggombolola y'e Nagoje e Mukono mu Kyaggwe emitima begitandise okukubira mu mutwe ng'eyabulira w'olugambo. Kigambibwa mutabani wa Muzeeyi Kawere nga ye Kapitaani Musiitwa eyayingira mu nteeseganya ez'okutunda ettaka n'aliguza omugagga mu Kampala John Bosco Muwonge. Kyokka nga bategeeraganya nti ku yiika 1,300 agulako yiika 1,000 ng'ebisatu ebisigalawo abiwa abatuuze abataagala kuva mu kitundu kino. Kyokka nga Kawere ne Musiitwa bamaze okukkiriziganya baatuuza n'olukiiko n'abatuuze okulagayo John Bosco Muwonge nga nannyini ttaka omuggya. Kyokka ate babadde bakyali awo ne bawulira nti ate yaliguza omugagga omulala ategerekeseeko nga ye Ochieng ono ng'ayagala ttaka lyonna balyamuke mbagirawo. Bano nga Baisaka basasula ate emitundu yawe kigundi kiki Muwonge nti ate tebaya alinya mutaka lyaffe petuwulira bwe tutuziza ku bunkenge. Bannannyini ttaka bajja ne balitunda, yali omugenzi Ndidde. Kaakati Ndidde bwe yafa abaana be ne balitunda kuliko abasirikale. Kaakati nno bannange byebyo ebitubonyaabonya kuno basi. Okusinziira ku ssentebe w'ebibanja mu Nagoje Abdul Kogera baali bakkiriziganya ne John Bosco Muwonge okubawaako yiika 3 babeere okwo. Kyokka Ochieng yavudde okubagoba tebamanyiyo kubanga tebategeeraganangako naye. Endagaano y'aba Muwonge kwe baagulira nagirabako, naye okusinziira ku biwandiiko byonna bye tulina ne Nankani Musiitwa engeri gye bamwanjula nga yalina powers of attorney nabano bwe Bamuwonge we baagulira baali baagula ki mabegako, ate nga waliwo n'ebifaananyi ebiraga bye baba kubanga gundi Musiitwa balina kitaawe Kawere nga basayininga endagaano eyo. Si ekyo kyokka nga jjani mutabani wayitibwa Musiitwa yali awadde power of attorney, ate ekyatujja embiri ku mutwe ne tumugamba nti okka abantu baffe okusinziira nga bwe bali abatayagala kuvaawo balekeewo, abaagala obagule balekeewo, abaagala okweguza nabo balekeewo. Ekyo ne tukikkaanyaako era nga za kumpi twakoma tugenda okuwulira nti ate ettaka litundiddwa. Naye nga bwe bagamba nti ak'omuntu si kante, Muzeeyi Kawere agamba nti tabanjulirangako ku John Bosco Muwonge era tamumanyi. Disitulikiti y'e Mukono ensonga zino emaze okuziyingiramu okuzuula nannyini omutuufu agenda okutegeragana n'abatuuze. Wabula mu kiseera kino Muzeeyi Thomas Kawere w'emyaka 82 yasimbiddwa dda mu mbuga awera ennembe n'omusango ogw'okujingirira ebyapa. Harriet Namukasa, Tom Mutebi, WBS TV, Nagoje.